Buganda ezisangibwa mu bitundu ebyenjawulo. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID. Era tubasaba obutaddirira. Tusiima nnyo Yunivasite y'e Makerere, Mbarara n'Eggulu olw'okunoonyereza okukoleddwa ebiyamba okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Ffenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako. Omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Ebintu Buganda ebyagigibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima
n'obwenkanya mu bigambo byabo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja bamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo, era bangi nga bagamba nti evaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala byo tibyogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bupakkulizo. Twebaza Foshino n'abaami ba Ssaabasajja okuva mu olw'okututyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweramu bwe batuwadde okulwanirira ensonga za Buganda. Njagala nze okwebaza bankuluze abakoze omulimu omuyitirivu okuddaabiriza olupiirwa enkono. Kansembyeyo okwebaza ennyo abataka abakulu ab'obusolya, naddala abo abavubuka abaakalondebwa okuddukanya emirimu gy'ebika byabwe. Abataka abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi. Tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera ku nnono. Tubaagaliza obulamu obulungi. Katonda abeere nammwe. Komange Ssaabasajja Kabaka nsaba osiime buli ali wano ayimirire nga twebaza empologoma olw'obubaka obunyuvu ennyo ennyo. Engalo tezinnamala twongere engalo.
olw'Obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano n'obukulabye ku terefayina Simba tukwebaze nnyo olw'obubaka obunyuvu obwo.